mbebazaako nnyo mwebale era nsaba Mukama abaddizeewo buli kimu kijja ttereera byonna tubiyitamu akiside biki malogo g'abantu biki bisitani ne bisomera biki nga biva mu butasaba amiina okwerabira okusaba nembadde nsaba byonna tuwulirize Yesu Kristu ebyo byonna wabaawo abataagaliza basalawo babateeke mu mbeera eyo mutomere amafuta nga bayiikire n'ekibiriiti kibaawo babakumerumu. Export TV to the world. Basabo ne banyabo abatulabira ku Export TV amanyi omwana soda nina omukisa obategeeza nti Mukunja atasira ne King Sheebah batuuse ku kisaawe Entebbe. Tulina tiimu eya tiimu Mukunja atasira ne tiimu King Sheebah bantise ebintu bino Mukunja mbituuse gy'oli ne batuwadde keeki eno ne batuwa ebimuli ebyo ne kino ekisiige era ekisiige ekirala kiriko tiimu Omukunja atasira and King Sheebah. Era Mukunja nkusaba banneebalize tiimu King Sheebah and Omukunja atasira be baalese bino mukama wange. Bananga abaana ba maama tiimu King Sheebah tiimu Omukunja atasira tetulina ngeri gye tusobola kubeebazaamu, sirina bigambo yadde ebimala okulaga okusiima kwange gye muli. Mwebale nnyo banange ndi shuwa nti nammwe mulina ebizibu ewaka, mulina baganda bammwe nga nabo baba banja fiizi nga tebambadde ku ngoye ennungi, naye ebizibu byammwe oluusi mubirekawo ne mukwata akasente ne mukatuweereza. Banange tuli basanyufu nnyo, mwebale nnyo Mukama Katonda abaddizeewo. Mugula data ne mumuteeka ku masimu ne mutulaba ne mutusheyalinga ne mutuwabula. Mwebale nnyo, ndi musanyufu nnyo ebyokwogera sijja bana bingi. Abaana bageta amagye gonna agabadde gatuyirawo omubiri agatuwerekera. Maria luli yatuvuga yatuwa amabaaga gonna ge tubadde nago. Banene MC 10 yatwazika engatto naye lwakuba banaye engatto za 10 bangambye Kampala yonna ensi yonna ekimanyi nti 10 yatwazika engatto. Yankubira essimu nanga Mukunja daddi tanaleeta ngatto zange Sheebah kabina kagezze. Engatto zo tuzikomezaawo mukwano. Mbeera yansi eno yetuleetera otuuka okweyazika. Engatto ezo nazeeyazikira Sheebah kuba twava eno ebyaddala nga akasente ebintu bino biraba bye tubaamu ekizibu kyabyo bya showbiz. Kati oluusi abantu baba bamanyi gwe ofunye nnyo. Essaawa eno eriyo n'omuntu eyandibadde agamba Mukunja kambateereko ekyekumi n'agamba naye ate bava bweru balinamu akasente. Okitegeera? Era waliwo ngambe soda nywa soda omugagga ajja agenda omuntu ayinza okwebuuza lwaki Mukunja yatuuka ku levo eyeeyazika ku 10 engatto nga ndaba Sheebah alina peya 2 ez'engatto ate nga twali tugenda mmalayo ku nnaku eziwerako. Twawunzise 10 atulangidde naye ebyo byonna oluusi tubikola munnange obulamu bukyukeko munnaasanyukeko naye oluusi tokimanya nti atojja bikola oluusi abantu boolafuubanira bulaadi biggwere nga bifaananye bakulembeddwamu Mami Jokeizi yabaddemu mu kintu kino eno, Lilian Katusiime, Esther Wamuku, Luku wa Mukunja n'abalala bangi besaategedde mannya. Mwena tiimu Omukunja atasira tiimu King Sheebah mwebale nnyo. Sami Mighty Family yakoze kyamaanyi, obubaka babukutuusize taata tutuuse ku kisaawe. Sami Mighty Family weebale nnyo, atulabiridde ennaku nnyanga atusuza atuliisa atuwa buli kye twagala atutambuzaako n'abantu bonna abali ekkata. Basabye Sheebah Mukunja bantumye n'obubaka obw'ebigambo wano baagala omusonyiwe nga balaba abantu kye basabye. Tiimu King Sheebah yampadde obubaka musonyiwe Sheebah basabye omusonyiwe. Mukunja Sheebah enkuba gye yankubyemu banange ebiseera ebimu tubadde nga tukola ebintu ebimu nga mulowooza content baneko ekyeganya okwebikafu. Mukunja tiimu King Sheebah yennyini yansindikidde obubaka neŋŋamba empiya zirabye ne beetonze ne bagamba gwe weka asobola King Sheebah. Bubaka ki bw'obawa era balindidde siteepu eddako gy'oli gwe ne King Sheebah ki ekiddako? Ebintu bya Sheebah obiraba biri kulaga nti ne gye tulaga wayinza obutaba walungi. Njagala nkugamba kino ekintu kwabadde kuguma nnyo okwewaayo obutabaako kyenkola Sheebah kuba nalowoozezaamu nko nze omanyi blood nze omanyi ebyange walaba nkwata abasajja nkwata musajja munnange ne bamulondawo nga takyali mukasa kati olwo omuwala. Kati kitegeeza Sheebah ebintu byakola binsindiikiriza okukola ekintu ekijja okunkyaya ensi yonna
kuba awo nabadde nsobola okusituka tosobola kunkuba luyi lusooka n'okuba ekikondo ekyokubiri nenkugamba kale nsonyiwa nga nebyenkugamba nsonyiwa simanyi kyenkusobezza n'oyongera n'onkuba nenkugamba kale tuula nkulere kubanga nkimanyi yabadde yeetaaga mukkakkanya nga sifuddeyo nti oba kubanga wali otwadde tutudde mu nju ya Sami Mighty Family singa twabadde mu loogi osobola okugamba nti nabadde ndeese omukazi sirina mukazi gwe neebaseeko bweru newe mba nina omukazi gwe neebaseeko Sheebah tannatuuka kunkuba okitegeera obusungu si bungi kitegeeza ebintu ebyo byakola bijja kunsindiikiriza olunaku lumu nkola ekintu ate ensi ekyukiremu nze okitegeera Mukunja Sheebah kayeebaze kuba ttiimu Sheebah olw'ebirabo Sheebah twebalizeeko aba ttiimu Sheebah abakwadde bino ebirabo byonna n'ekisiige kikiri Mukunja bagambye bakwagala nnyo era kuli kayeebweru mbeebazaako nnyo mwebale era nsaba mukama abaddizeewo buli kimu kijja ttereera byonna tubiyitamu akisiide biki malogo g'abantu biki bisitani ebitusomera biki nga biva mu butasaba bisegeera okwerabira okusaba naye mbadde nsaba byonna tuwulirize Yesu Kristu ebyo byonna wabaawo abataagaliza basalawo babateeke mu mbeera eyo mutomere amafuta nga bayiikire n'ekibiriiti kibaawo babakumerumu nange nabadde sikyagala naye bansonyiwire ddala mbeetondera bafaani bange bonna era neewafa abazadde bange bansonyiwe mbeegayirira kuba tekibaawo buli lunaku nange sikyagala naye munnange ondaba nabo bonna ababeereyo kale kankyogere bwe nti abali ku bitanda si be baagala okubeerayo kituufu nange kyazibu ekituufu weetondeddeko Mukunja nga muli eyo mwekka na mwekka namwetondera nga ngenda okweba nagamba ati nanga yakkiriza bukkiriza nensaba nsonyiwe kituufu ameena nawe tewategedde kiko kyavudde walabiddeawo nga kituuseewo wayinza okuba waliwo amasitaani nga woogambye nga wengambye lwansonga ndudde okukwata ku bayibuli tewagenda nayo nayo n'essimu nagirekayo essimu yo nagireka kubuli era bambuuza essimu yo wagireeta ne mbagamba saatwala ssimu yadde lwansonga sina gwe ngenda kubira ne bagamba ate emigwano ne mbagamba mpozi nga beewaffe essimu ebayibuli nagirekayo kama ekituufu gwabasanze bakola ki oyo okonyiize jesi kale omuwala nze neekanze ebisambi kale nze kyekyanyiiziza okumuliraana namukolako ne bwati kale ekyo kyo kyanyiiziza nga twajja babiri ye twamusangayo ate nga namulabye kale alina akamanyiro nange kenyini ansemberera netukogamba nosembera nnyo ate gyendi najja kituufu wamma kale nga ndaba emboozi zanyumya tezizze kale nze zinsikiziriza zikunyiiza neŋŋamba nedda eyo ebasitaani ekusinziira zaayita mu bayibuli n'empisaamu amaaso eyo empisa omuntu yeesibako kaleesu nze nga tolaga bisambi amulabye ng'akunamye ennyo nga ne Mukunja olaba amaaso gali ku bisambi kuba kati ate kyayiseewo ne ku buliri bwe bwennyini waasula wadde n'okwebaka kuwange w'obuwala ate nagwa wennyini wa Mukunja waasula tolabanga jjogo nagambye nze kati awo nagambye tebinkwatako nnyo nembirabule buli bintu bya mukama akeera najjawo abantu ne bafa ne batali buli kimu kya mukama nze nagambye kiraga kyazinga kya mukama nze Sheebah tuzzaako naye nga mbadde nsaba mukama katonda nsonyiwe yonna gy'ali era amusasulemu ekirabo ekirungi amiina okusinziira awo wennamunyiiziza omwala wamubuuliddeko nti alekere okufuna amannyo nga azze n'abantu nga ze namukunjawo nze yabadde anyumya nange emboozi nnyingi naye nemugamba kale mutima neŋŋamba nti nze ndi wakyakisagala abantu bakunama kubanga akantu kadde kakomamu ate wakaffe tetukunama naye nga nze nyina ensisi zempulyaga walabye ng'aswazizza nnyo kituufu walabye ng'aswaza kusinziira Mukunja we yagenda wooli jjajja nnaalo omukyala atudde wamu yasabiranga ku kyaki nange gyensabira eyo embeera nagenze kale okulaba nga baani nyikadde kituufu nsaba nsonyi nga tosigazzaamu wadde akatiibwa omala tewambuuza kintu kyazibu kuba nze n'akisiidenti nali ngituuseeko booda n'enkuba mu kolansi kati simbedde wadde namwe booda neeva eri jesi n'enkuba mu kolansi negalanti naye nga nyambadde bulungi kiba kyaza akisiidenti ekituufu omala tewambuuziza kiki yabadde akola ne Mukunjawo okusooka okuyasinga omwala yasise busese n'alagira ddala akanyooma ng'alagira ddala akuyisizzaamu amaaso ffenna olaba abasajja b'abantu wetegera nti bbaawo simwewo kale wetegera nti oba mukwano
bbaawa kuba ye yamponiize ku bbaawe nze ne mugamba nti nze siinawo bbaawe nga jasi oyo mukwano gwange yaŋŋambye nekusanga naye kati ate waki ye yabikoze ebyokubeera nga ne mugamba kale si ekyo n'okubeera nti nno amulinaanye ng'ate nze yamponiize ku bbaawe Teteeza abadde ne bbaawo awo kumpi wajja tomulinaana yadde bba wange lwaki bo bawoninga ate bo basemberera ababanabwe ne bakulagako nti ate bo naye newebadde naye siwuwe okiwulira nange mutya gwolaba waneeno naye ate kyannumye nnyo bambi ebyebisabi nakola ne bwati nagondera ddala yennyini waliwo ekisukkano lwabo ntimanga kukuluma nagezezaako okulaba nti nno ng'avaawo bambi nga yeeyongera wali Mukunja ne ŋŋamba nedda mu Uganda twajja babiri okumenyeka okukola kutya n'okuyimba ennyimba Mukunja we tuba tukwata ebifaananyi lwaki anzikiriza mu sembere wentuulira ddala omuwala ejjogo omwana oyo kyo kajjogo kenyininyini lwaki tewakubyemu muwala n'okubamu Mukunja oba yadde asalo ate nze ndi muntu wa church era singa saali muntu wa church ne bayibuli eyo sandigikutte lwansonga sinaba kumanya nyiriri ziribuwo oba lunyiriri ki naye ng'ebigambo byo mmanyi obisula ne wabawo nti oba mulwadde yenna ng'agenda kufa nfuba okulaba nga nnemerako ensoma bayibuli eyo atilisiti omuntu oyo n'awona naye nga tafudde saagala muntu afa mu nsi eno saagalira ddala kabeere mulwadde akutiisiza ddala afa saagala byabadde byamaanyi yatosaasirako munkuwo ansonyiwe gali amaanyi simanyi oba nabaddeko muzimu ki naye simanyi oba omuzimu gwe gwannyambadde naye nga nze sikikolanga tubeera mirembe naye oba abantu abataagaliza oba kale wabaddeyo oba yamwagalako edda kiringa wonagamba nti ekisi nakola ebintu bye kati ye ng'awulira amwagala awuliddemu bubi so tetosobola bba ng'onjagala obudde buno ate n'osanga n'omukadde era owulira bubi era mbubamu naye nze nkuba oli mukadde sikuba ggwe naye gwe ate wakubye eki kati oba mukubyemu n'owulira ng'okkakkanyemu omuwala yansesebusesi yansekeredde yakujoga naye anditudde mu kifo wentula nga mbonaabona n'oyo kufe byonna ennyimba nze nfunye gwe neesiibako naawe efunayo gwe obwedde abantu bazinsaba kimalamu amaanyi okuba ng'oyo yamusemberera anyumya naye nembayimbira nze nnyina ebbuba nebaŋŋamba mwana gwe weebala ennyimba ezo ze wayimba bayibuli gy'olina omukazi nga nnyimba neemalayo neddoboozi okuva ku ntobo yange ate okulaba oyo omuwala nga kikaabya wadde okubaawo ekibawula nti oba piro naye mubiri ku mubiri lwaki tewakubye omuwala Sheebah ndeka sirina gandigamuliisa abaana bange n'abalagazi walonzeeko omunaku ne bwakikubye nnyo yasiza abadde natokisaasira namwe naye nze ngenda kuddayo nsoma ebayibuli mukama amuwa ekirabo ekinene kyasinga okwagala Mukunja akusonyiwe omwetondera kati bali byali kituusewo abalina obusungu n'akuba omwana n'amulemerako nange kyazze bwe kityo ne bamugamba waki okuba omwana atyaleeka nnyiiziza bwekiti kati nange bansonyi ate luli waliwo ekyangira kiwali ku kagundi ka walodi cap era n'oyomba vidiyo era waliwo akawala obuwala bukunyiiza obwala bwakukosa kabusesiga bukola webuti banaye nzitoyinza butalumu bajukira oli omuntu oba waze naye tosobola gamba nti ate kamukasuka eri muvuddemu kanzire ku byange jukira gwoba omanyi nze nno nga mpa respect omuntu gwenzize naye semba muwa nnyo respect ey'amaanyi lwansonga manya amba ku kiddo yandeese respect nebyemusabira ye tabimanya kyokka ng'oba omusabira emisato bwala ne buwanika emikono bumwesuulasuulako simanyi kye baba baagalawo awo bakasente kati ninyo agende nayo sigenda biddamu ebyo wayombye ng'ogamba akujooze nnyo ebya ddala yadde amukwata ku mukono nenze kale engeri gyesayidda nnyo mu bintu byakubeerawo tolemerako embeera ogita
nawe bali batata abaana bandekerawo tutandika sayombako nabo just ono olalavu fa batali bafumbo kuba kati basobola okimbuuzaawo ku poliisi ku airport ne bambuuza muli bafumbo nti nedda okujjako okubizannya obuzannyo ebiriwa okujjako zannyo obuzannyo ono komedi n'okumuyimbirako naye batubuuza newaffe ne bambuuza amazima nti muli bafumbo bagamba mazima tetuli bafumbo Sheebah wali ogenda wansuubiza abalongo ti ogenda mumusala abalongo era nonga mugenda kyekolerako ebweru soda agambe atya Sheebah nze sikusi naye kati olaba naye waŋŋamba nti ogenda muzanyayo abalongo kyogamba Mukunja talina kyeyakozeyo yadde ekizibu ky'omwana yadde ogiramu akati nange soda yaleeta n'ebyemiwunyo miwunyo tubuulire tiyegiramu yadde okwepiita nemu abaddeawo mu nyumba ya Sami yabadde mu vayimbu za kuyimba nalinnya siteegi oba wanda baana wakikuba soka wabenyondo basooka ne bandeeta ku siteegi nagamba bamuzeeyo kyayimba ne banzisaayo olambula nenyimba efunye gwe nosibako naawe funeyo gwe wetungako ebyala bayibuli gyolina zibuuzo ogisoma obanga ogisirika bitwitwiyo kino kyakabi alegisubiye mukwano oliwona kufa olokusenye bagamba nembagamba muyenze kingi Sheebah nembagamba mwasibye mutyaba ekkata naye nze kinsha bafuwa sente walozirabiko zazibala zite naye nze njagala mwana Sheebah nze njagala mwana wansuubiza nti mugenda beera yaaba mubeko kyemukolako naye nakulabye badde nga ne Sami yekka Sami ali musaizi Oba naye- toyeramba musami ajagala ebyo byali byakome Sami mukulu kwegala tatawo musajja nawe Mukadde. musajja mukulu ate twamulabye oli naye mufumbiro ledda yes yabadde aŋŋamba kolayo akantu ka kontenti akalaga nti oli mu kufumba kuba n'ekyuma ekyoza engoye mbuwe ekirimu n'ekyoza obubina bw'abaana abazaaliddwa mbu n'ekyoza ebintu kati yafumbye amatoke g'empogola n'ennyama y'eŋŋamiya wagiriddeko walidde ku kubusi kubusina ekyayiza Sami ye teyagambyeko wadde namulayo Sami akutunuzatunuzaamu kamera nga bweyesembeza wooli Sami no nebedde byeyogeza abadde agamba ngenda kuba nti nno nga ndibbawoona omwana nembagamba neddaala gyasa nagamba sibu nange nfunye ku kyasi amaze nandaga mukyala we musimu nti ali Amerika naye Sheebah nakulayo nimesa akatunda n'omususiza n'eryenvu Mukunja yabadde abagamba omumese yadaga atukole kontenti muyimbe nga muyingamu muwanywe lwaki weebaka mu ssente Sheebah Mukunja ngamba nebaka mu ssente akuba ekifaananyi katukomye wetu yaziteeka embali naye nga kulikayo Sheebah naye nga kulikayo nnyo otweteddeyo naye baaba omusiro oguluma omusolo guluma watidde okugenda mu toyi ng'oyinza okwegaliramu naawe togenzeko gwe mutoyi y'ennyonyi nagendamu naye nange kankolanga Mukunja akantu keggalirayo nenkunkuna bwenti jasi nali ngenze nawe waggalirayo mu nnyonyi nange banzigalira nkawala abaddiya Export TV to the world.